Empaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show, kyapa kya ttaka. Tuzze tuwulira erinnya Sseddugge wa 2021. Tubiwulira eri abantu, tubiwulira ku Lugonvu's Show, naye twebuuza bitegeeza ki? Twesunga okumanya kiki ekitegeeza. Ali eyo kyemmanyi naye kyoyagala okumanya, nange kyenjagala okumanya. Sseddugge muntu, lugoye, motoka mpya yafulume ng'omwana tata watugamba bulijjo, oba kizimbe kiri mu Kampala kipya. Tulina ebibuuzo bingi ate nga twetaaga tubiddibwemu olunaku olwaliro tumanye ki ekitegeeza ekigambo Sseddugge wa 2021. Tubaniriza mutweyungeko tutambule tunoonye oyo yennyini eyatula wansi n'alowooza kino ekirooto kitegeeza ki, lwaki kati kizze kutuyamba kingaffe abantu. Sirayini mpya simu kutugwa simu kizimbe no ye programu empya gyenjo gamba nti ey'omwaka programu y'emyaka ate programu y'ebyasa eyinza okuba yefaanaanyiriza ezibaddewo naye kimu ku biyambye omukyayina okufuuka kati nnambe mu productions ez'enjawulo atunuulira abo abasooka okukola n'abakoppako bye baakola n'obunafu bwe bwali n'atereeza kati ye Lugonvu kyaleese kye tukoze kiyinza okuba nga si kipya naye ate kyankizo mu ebyo byali bibaddewo. Kyokoze kyeki? Sseddugge wa Lugonvu's Show. Sseddugge yani kyeki? Sseddugge kati ate awo otandise okubba ebibuuzo naye katukiseewo ndowooza kinaaba kimu ku bibuuzo ng'oyo anaakigwa afulumirawo mu mpaka zino. Tujja kikubuuza nga wookigwira ne banaabo nanga abaliko ku pana abasatu bakigudde tewali. In fact kati kino kankibagambe tugenda kyogera naye omuntu yenna anajja mu Sseddugge wa 2021 ne tukubuuza nti Sseddugge kye kino okigwa like it or not obeera ofulumye tumanyi kyolimu. Sseddugge kigambo kya olulimi Luganda era abantu bangi babadde bagamba nti Sseddugge kye ki? Sseddugge nga bw'olaba ekizimbe kino ffe twakulira mu byalo Busubi ky'Amaganda nga bw'olaba akasiisira wabeerawo empagi ebeera wakati eyeesigamwako empagi endala zonna. Sseddugge yandibadde nga bonaga nti omuntu abeerawo ku lw'abaala bonna empagi endala zonna kwe zeesigama nga bwe tubeera mu nnyumba eno eya Sseddugge tunoonya Sseddugge agenda okutambulizibwako ensonga ng'abaala bonna gwe batambulirako. N'olwekyo ennyonnyola ennyangu abasinga Sseddugge bagimanyi nga mpagi ebeera wakati mu nnyumba kubanga ffe Abaganda twakulira nnyo mu busiisira zino ennyumba zakatuzirabira oluvannyuma nnyo. Eyo empagi walabanga mu kasiisira wakati ye mpagi Sseddugge era akasiisira bwe katabamu mpagi Sseddugge obuwangazi bwako bubeera butono. Kati empagi Sseddugge gye twatunula tuga nti twagala Sseddugge w'okumanya kubanga eno ennyumba y'abamanyi. Ogambye muze okuba nti buli omu abeerawo being there for everyone. Buli omu ali part akkirizibwa okuba nga ajja mu Sseddugge oba waliwo obukwakkulizo omuntu okwegatta mu Sseddugge? Buli omu akkirizibwa ate si buli omu nti akkirizibwa. Tufudde. Tukkiriza abamanyi. Abamanyi ki? Abamanyi. So sikeera ku makya n'ogamba nti nandyagadde okulabikirako mu studio za Lugonvu's Show nandyagadde okulabikirako mu studio za Sseddugge 2021 kaŋŋende akakuŋŋunta kakusunsula. I was happy nti abantu batandise okwewandiisa even before knowing what they are going into. Ne bagamba nti ffe tuzze kwewandiisa olwaliro waliwo abeewandiisiza ku Friday waliwo abagamba nti ffe tetujja kulinda naye era abamu basunsuddwa ne basuulibwa ebbali olw'ensonga tutunuulira oyo atagenda tuswaza agenda okuwa omuzinzi agenda okuwa omunogozi ennyumba ya Sseddugge 2021 nga buli muntu agamba nti ne kino akimanyi. You get me? Yes. Tugenda kubuuza ebibuuzo bya bulijjo era tekigenda kuba kyanjawulo nnyo ebyo by'omanyi. Kwekera kumakyo nakubuuza nti Lugonvu Ssentongo Frederick omumanyi bulungi nti mpe emikutu gy'amawulire gye yakaweerezaako gyonna
jimpe nga kyangu nnyo okungamba nti yasookera ku Metro FM 90.8 navayo n'agenda ku Salt Media navayo n'agenda ku BBS Telefine yaffe gyakyali paka ku lwaliro ate ng'alina omukutu gw'omulambo ogwa Lugonviizi Show gy'emikutu ena. Is it about Lugonvu oba kigenda kuba wide? Ssedduga ali about Lugonvu according to example gy'otuwadde ekibuuzo. Twakava mu kulonda abakulembeze b'omukulembeze ogwanga wadde nga bingi ebyaliwo. Twagala otujjukizeeko twalonda di president wa Uganda. Okay. Byangu nti nga 14 January nga bakuwa obusatu bwe bukulema nga wabaawo wakulonda nga ali akamuke asinga obubonero yagenda tugenda kuba n'abantu 30 abagenda okuvunkana naye nga kulasi twagalako abantu 3 bagenda kujja bayiika paka abantu 3 tufuneko omuwanguzi agenda okuba nga asitukira mu kyapa ky'ettaka ekiri already on board. Okay. Owokubiri agenda kuba nga asitukira mu nkoko 2 ennansi zagenda okulonda nga bagenda muweerako n'emmere etandikirwako. Then bwekityo bwe kijja okuba. Lwaki kati why now omuntu yandeebuuzizza ali ku Lugonviizi Show nti lwaki kati tuyina Ssedduge? Ndowooza ke kaseera akatuufu kyekisookera ddala neetegereza nga ndaba buli ekyetaagisa tukirina. Ekirala ndaba nga ke kaseera ke nsobola okukyusizamu obulamu bw'abantu. Enkya yange simanyi bw'enaabeera. Njagala enkya yange egenda okukyuka nga bagamba nti Lugonvu wadde yavaawo naye kino kyende nkiri lwa Lugonvu bye tukolerera. Ekirala lwaki Desemba oba olyawo omwaka guno gubadde gwa miranga. Abantu bangi abaayayana okubako bwe batuukiriza nga biganye naye tukkiriza nti kimu ku biyaayaanirwa abantu si ngatto si kulya bulungi si kukola mbaga nze ezo nzitwala nga zirakizalo banyanjule bakyale waffe ebya bulijjo naye kimu ku bituyaayaanira ye muntu okubaako newawe wagamba nti wano we wange. Abantu bangi abayagala oggula ettaka ne kigaana olw'ekusomoozebwa okubaddewo ne tugamba nti lwaki tutusaawo empaka zino omutwe gwo gukweyimirire gukuwa ekyapa ky'ettaka mu mannya go ofune woozimba ate si katakataka fuuti 5 ku 10 kwoteeka amaka ennyumba ya bisenge 6 n'osigaza olujja w'okubira omuziki gwo wootegekera embaga n'osigaza emabega w'ozimba ekiyumba kyo ekyenkoko oba ekyakamutambuza dde baba wosiba ente ezo kati ate eyo plan okumanya zino empaka za mulembe ate eyo plan mu bavugirizi baffe mwe muli Focus Construction agenda okukubira plan ejja mu plotiyo nga yagirambudde naddawo eri n'agamba n'ogamba nti maaso wagendagendawo omuzigo gw'edduuka kubanga eri ku kkubo. Omuntu ali yandyagadde okumanya kino kirimu nga ggwe Lugonviizi Show Sseddugewa aba olina abantu abakwegasseko okubanga kino ekintu okituukiriza kinene kiri worth millions and millions. Era abantu bangi babadde bagamba nti ani ali emabega w'ekintu ekyo tutu oba tulowooza olinamu omunene mu gavumenti oba ogenda kukola TV twebuuza ebibuuzo bingi naawe ali awo kyemanyi kyeweebuuza ani ali emabega wa Lugonvu okubanga akola kino ekintu. Kansooke gamba ekintu kimu abanene mu gavumenti beeyagaliza bokka tebatwagaliza. Ekyo nakiyiga bwona alinda gavumenti ekuyamba ojja kusula osibe ng'obonaabona ffe tulina okwekwatako. Ekintu kino maanyi mangi nange nkitya twatuula enteekateeka eno ebaddewo okumala emyezi 6 era nzijukira abaziba kubira Lugonviizi Show nabaga nti tulina kye tuteekateeka mu maaso eyo mujja kiraba. Bwe twatula ne twebuuza nti tugenda kukikola tutya tugenda kukwata tutya ku baana bano tugenda kukyusa tutya embeera zaabwe nze buli mwana gwennyamba ne siringi 1000 ngamba nti Mukama akuwa omukisa essaala zaabwe zinkoledde. Ekyapa ky'ettaka kivudde mu Lugonvu Property Consultants. Kyenandikutte n'entunda nefuna obukadde 15 oba 2 kankiweeyo. Kati kitegeeza nti ntandise okufuna omutima ogamba nti waliwo akayimba kensinga okwagala aka gospel kani ka Wilson Bugembe Katonda yabadde mwene ensonga. Leave alone Katonda yabadde mwene ensonga. Waliwo akayimba we yagambira nti nja kajjukira nkakugambe nti waliwo ebiseera ebimu wootuuka nga tokyayina ebyensi bino nga bikwemalizaamu bwereere ng'osooka nogaa nti kenina kalabika kammala kanyambeko n'abalala ntya nnyo okubeera n'abantu abanneetoolodde nga ndi ku 10 nga bali kwemu kubanga sirina wenzukira singa banfunza ne tutuula ne tugamba nti katuseewo ekyapa ky'ettaka n'ensinkana abavugirizi baffe ab'enjawulo aba John Boyd ate nga bangi bakyajja bagamba nti tulina otambula ne Mwami Lugonvu nga batunuulidde ebintu bibiri nabo okuyambako mu nteekateeka eno
aye ne batunulira platform eya Sheno bwegenda okubeera. In fact ye show egenda okusinga okulaba December. Kubanga tugenda kubanga tuliwo Monday to Friday. Sawa nyeze ekiro. Buli lunaku Monday to Friday ku Facebook ne YouTube. Live. Ne tutukirira abantu abenjawulo aba ne ba John Board tubale tufuna amasimu gabaga nti mwami Lugonvu totuleka mabega n'abala bachaja baga nti tutandika ddi totuleka mabega. Era tulina abavugizi right now, tulina abavugizi mukaaga abali mulimo guno ng'omuvugirizi omukulu yatuwadde ekyapa owa Lugonvu Property Consultants. Bw'owulira Lugonvu Property Consultants sola banze Ssentongo Frederick Lugonvu ye company erimu ebikonge abantu abasoba 30 abatudde mu company eyo nze ninga kisiikirize mu yo kyenka sikikoga nti nze bwondaba tekitegeeza nti company ogimazeeyo. Lugonvu Property Consultants yesooka tuyina abasajja baffe abalwengo General Hardware tutambudde nabo bali on board. Tuyina banaffe aba Vibes Ceremonial Events bali on board amaze okutwegattako. Ate tubadde tuli awo waliwo omuvugirizi waffe aludde nga atambula naffe naga nti kakati kino kyombaleka ntya era nagamba nti abanaasembayo abasatu tugenda basibya tubasuze ng'abalangira n'abambejja bagende mu swimming pool bawuge bagende mu sauna kwega bagenda kubeera mu kudigida mu kucyakala ku pepe ya kukeesa budde enkeera tubasiye ebibuuzo oli agenda okuvamu gaga nti naye wadde navuddemu nyumiddwa Malakai Ecology. Omuvugirizi waffe omulala be ba Malakai Ecology ate batwegaseeko tuyinza kwerabira baganda baffe ate oyo yafuuka wa mu nnyumba Focus Construction oyo yagamba nti nze ogwange pulaani eya poloti nagirabye dda ne bw'anaŋŋamba nti njagala ennyumba efaane bwe tinjamuga kino ekintu kyaffe oli Ssedduge wa 2021 omuntu agenda tuukanga ku nnyumba engaga nti ddala ya Ssedduge. Focus Construction bali part of us abatwegaseeko bavugirizi baffe mu kaseera ke kamu Balugama Local Poultry Breeders and Agrovet balunda nkoko Nansi batwegaseeko ne bagamba nti omuvugirizi namba 2 bamuwadde enkoko ennansi 200 otandika obugagga. Era ne bakikubalira nti bw'otandika n'enkoko 2 mu bbanga lya mwaka gumu ogenda kuba n'enkoko eziri mu 3,000. Kakati abo mukaaga right now betukyalina Lugonvu Property Consultants, Lwengo General Hardware, Vibes Ceremonial Events, Malakai Ecology, Focus Construction, kwoteeka ate ne bannaffe ba Lugwama Local Poultry Breeders. Ensonga lwaki olaba nti amaanyi mangi naye nga nebaza Mukama nti ekya TV tokyogeddeeko abantu beebuuza ebibuuzo nti ogenda kukola TV otandise bwoti already tulina TV eno TV. So for how long should we expect this? Ssedduge tumusuubire buli mwaka buli mwezi oba wa mwaka guno nti ofuneeyo gwowanirira mufuneyo gwe muwanira ne ba sponsor then mukiveemu? No, bwe natandika okulangirira enteekateeka zino abantu bajja nfunye several calls nkola ku BBS Telefina naye ate nfunye calls okuva ku TV endala nga baŋŋamba nti tetwagala abamu bajja kubaguza concept nkibaguze nkibakwase nze nkiveemu ne mbaga nti no kati abalala nga kyebatunuulira nti nkwate content muse ku TV then bo bamuplaying naye nga copyright reserved gyendi naye ate si kyekirooto kyange kubanga tuzudde enteekateeka ez'enjawulo eziringa zino ebirooto bibeera bingi ebigendererwa by'abantu abo bibeera bingi nti ensonga lwaki kira nti n'okwewandiisa kwa bwereere tossaamu 10 kyonna kino kigenda ku abasiraamu bagamba nti inshallah kigenda kubeerawo buli mwaka buli December Mukama ng'atukwatiddeko Mukama yagira byonna sijega nti paka tusaba Mukama atubeere kibeerewo buli mwaka ffe ng'abakkiriza kigenda tambula nga December era ne ku mulundi guno tutongozza lwaliro okwewandiisa kutandika lunaku lwankya ku lwokubiri nga 23 kutambule paka nga 1 December okuva nga 2 December paka nga 5 December tugenda kuba tuteekateeka emiteeko gyabo abeewandiisizza ne bwe mujja 5 twagalamu abantu 30 kurim abagenda okunyumisa akazannyo kano nga oyimirira ku muzindalo guno ne tuwulira nga ddala kyetukubuuza okimanyi nga kyetukubuuza okimanyi Cristiano Ronaldo bino ebintu bulamu bwa bulijjo social life basically. Cristiano Ronaldo yabadde azanyira mu ttiimu ya Real Madrid mu ggwanga lya Spain gye buvuddeko awo wabaddewo buli omu okwebuuza nti ki ekiguddewo yazze mu kilabu ki nkibuuza gwe
Ninze taata. Yaze mumanyi. Obwa Ssedduge busatu obuwangu. Wow. Awo nga mumpe chapa. Okulonda kwaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya omwaka 2020 mu kulonda president wa Uganda. Yes. Owange. Ani yakwata ekyokubiri? Bobby Wine. Kyagulanyi Sentamu. Okay. Bakuwe obwa Ssedduge busatu. Ne tugenda wa. Kati kino katukiwe owa Focus Construction Company Limited. Damu kino ofuna obwa Ssedduge busatu. Uganda erimu okusomozebwa okw'enjawulo kwa byabufuzi. Tuyina ababaka baffe balinga babiri bakwatibwa ne basibwa olw'ebijambiya n'emisango egy'obutujju. Waliwo ate abitegere yeetaaga okubimanya ng'ali ku Ssedduge be baani bano era bakiikirirawa. Asookera ddala ye Muhammad Segulinya akiikirira Kawempe. Owokubiri ye Alan Sewanyana akiikirira Makindi. Bakuwa obwa Ssedduge busatu. Ne tugenda kuwa Malakai Ecology yaliwo ku lwaleero. Twakava mu kubwatuka kwa bbomu okw'enjawulo okubadde mu Uganda era waliwo okutankana ku bubinja bubiri. Tetumanyi kabinja ki akatukuba, gavumenti eyogera kabinja kalala ate n'abatukuba bagamba nti balala. Bubinja ki buno obubiri obukuba Uganda oba obwesoma? Obubinja awo nno sigala mu kubujjirira. Tewali amulonda. Tewali mulonde tugende mu maaso. Obubinja obuli bubiri. Akasooka ke ka Al-Shabaab. N'akokubiri ke ka Islamic State. Kakati wano ate bwe tujja okukyusizaamu lwakuba nti wano tuli mu kunyumirwamu naye awo kabadde kakugibwako bw'olonda n'otamatama bakakusala. Kakati wano obubinja obutukuba ennaku zino ze twogerako kuliko aka ADF n'aka Islamic State. Al-Shabaab yakoma dda teyogerwako. Ne tugenda mu maaso. Tugende mu maaso. Empaka za Ssedduge 2021 tezandibaddewo singa tufunye abavugirizi ab'enjawulo. Tulina abavugirizi bangi. Njagala bw'obompa bonna n'amannya gaabwe ne bye bakola. Oli obwa Ssedduge busatu. Okusookera ddala okuva waggulu tuyina omukulu yatuwadde ekyapa nga kiva mu Lugomvu Property Consultants. Ne tuddako Vibe Ceremonials. Ne tuddako Malakai Ecology. Ne tuddako Balubwama Poultry. Ne tuddako mukama wange. Ne tuddako Focus Property. Awo nova nga tobozeewo. Waliwo amulonda. Tewali amulonda batidde okubanga wasalako akalulu. Tuyina Lugomvu Property Consultants, Lwengo General Hardware, Malakai Ecology, Vibe Ceremony Events, Focus Construction, ne Balubwama Poultry Breeders. Gwe mukaaga. Siwe guli. Kakati awo ne tubanga. Yes, bwekiti bwe kigenda okutambula. It's going to be just fun always. Just fun. Sima tukujanga bali so serious and scared. You have not to be serious naye toyina okubanga omanyi. Okay. Katikkiro wa Buganda aliko ku lwaleero yaani era yaddira ani mu bigere? Kyani kya mwami. Okidduse. Yaani era yaddira ani mu bigere? Katikkiro wa Buganda aliko Charles Peter Mayiga yaddira Katikkiro yawummula Jebbi Walusimbi. Okay. Bakuwe obwengule obwa Ssedduge. Bakuwe obwa Ssedduge busatu ate tubeere nga tweyongera. Ekibuuzo ekirala, from what age kuva ku myaka emeka gye mwetaaga mu Ssedduge? N'ow'emyaka 3 twandimukkiriza naye tetujja mukkiriza kubanga okumanya kwe kujja kubeera kutono. Zino si mpaka z'amazina na kugeegenya. Ono si mimes na karaoke. N'olwekyo twagala omuntu nga mumanyi. Oyinza okuba nga tewasoma naye ng'ate omanyi. Twandikiriza abantu abava ku myaka nga 16 kubanga tukkiriza nti oba otuuseeko mu siniya ey'okuna okutuuka ku myaka n'oba wa 15
ng'okyasobola okwogerera nga tonnasiimuuka. Okay, so meaning buli omu asobola okujja neyegatta ku Ssedduge as long as alina obukwakkulizo bwe mwetaaga. Yes, buli muntu asobola okwegatta ku Ssedduge wa 2021. Enteekateeka eno etandika ddi? When should we expect the first show on air? Because we are excited otugambye. Era baga nti etandika ddi tutandise. Naye tusuubira ddi okulaba empologoma 3 nga ziri wali, Lugonvu ng'ali wano, nga taseka nga bw'aseka kati. Kubanga njagala kulaba ani atwala ekyapa ky'ettaka. Twagala kulaba ani atwala enkoko 2 n'ebirabo ebirala eby'enjawulo. Enteekateeka zino show esookera ddala egenda kubeera ku mpewo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa December. Tugenda kutambula okutuuka ng'ennaku z'omwezi 1 omwezi ogwa Gatonnya. Finals zaffe ziriwo ng'ennaku z'omwezi 1 January. Era ku olwo nga lumu omwaka Ssedduge agenda gutandika na kyapa kya ttaka. Twayagadde oyingira omwaka ng'oyingidde ne vibe eyo n'obuwanguzi obwo nga tukwasa ekyapa ky'ettaka nga lumu January. Wava ku kyokulowooza ku kino okusobola okuzaayo emabega? Bingi nakulira mu mbeera esoomoza. Tewali yannyamba kubanga tebaali beetegefu kunnyamba. Naye tekitegeeza nti nali seetaaga buyambi. Nze ngeeyayayanako nga njagala obuyambi nga nyina obusobozi obubaako bennyamba. Ntegedde nti ngwana okubaako bennyamba. Ekintu kino kirimu okuyamba, kirimu okuddiza. Nti nze nga Lugonvu nfunye wensula, nga nfunye wembeera mu kayumba kange akalumuze 2 n'akanaabiro ku gundi wali, neetaaga okubaako omulala gwenkwatako naye abeeko waasula. Nga kivudde mu Lugonvu njagala kulaba ku muntu ng'akyusa ku bulamu bw'abantu. Ssente zino tetukyazeetaaga nnyo kubanga ssente ebiseera ebisinga ne bw'obeera n'emmeka osula mu nnyumba emu, osula mu kisenge kimu, weebaka ku mufaliso gumu, nze nsula ku 3 ku 6, kitanda kye kimu, essowaani y'emmere oli emu. Ebiseera ebisinga bye tuba tuddako kuweerera abaana ndowooza na kubazimbira misingi nti abantu bano benkyusiza obulamu bwabwe tebalinda banga mbonaabona. Nze wendi wano simanyi nkya bwe naabeera. Buli kyenkola mu kaseera kano ndi mu kuzizika miteeko gyange mwe temukimanyi ntega butego. We wabeerawo embeera ennyigiriza ndifuna agamba Lugonvu tobonaabona kubanga nange tewandekerera. Bye byokka bye njagala mu bulamu. Kuteekateeka abalinnyamba nga ne mu kusoomozebwa. Kubanga nkimanyi nti okusoomozebwa tokweta. Tufe tukuze tulaba ba Arakeri nga b'amaanyi bali luddawa. Waggulu gy'olira kino kibeere kyakuyiga tewali yatuuka. Buli lw'obaako w'otuuka zizika abantu bano bakuyambe bakuwanirire. Bw'otabateekateeka kuwanirira gwe nolowooza nti gy'oli oliyo weekuta omaliridde bw'onaagwa tewali ajja kujjukira oba kuddukira. No, n'olwekyo nti okukitandika njagala kunyumirwamu. Ng'olina omuntu gw'ositulamu. Nsitula omuntu mu ssanyu. Ng'onyumirwamu. Saagala bino byagalamira nkukuba embooko 10 nkuwe ssente. Njagala kulaba ng'ali wakyusa obulamu bwe n'obwongo bwe. Kubanga abantu bangi abalina obwongo naye nga tebubayambi. Kati nze kansobole okubayambisa obwongo. Era abasinga abadde balowooza nti ebisoko, engero, ensonge, ensonga lwaki Kabira zonna. Era bw'owulira nga nkubuuziza nti kyabazinga wa Busoga yaani. Teweebuuza nti ate kati Busoga ogenzeeyo otya. Ate nga ndi Muganda ndi wawan. Teweebuuza nti ogenzeeyo otya. Gye buvuddeko bakatongoza ebibuga ebiwerako mu Uganda okutuuka ku mutendera ogwa City. Mpayo ebibuga 3 ebyatongozebwa ne bidda ku mutendera ogwa City. Ekisookera ddala otyo ye Masaka. Otyo ekyo kibuga kya Beeni. Otyo ekyo kimu. Ekuddako ekyokubiri Port Portal. Otyo ekyobyobulamuzi. N'ekibuga ekyokusatu Jinja. Ekibuga ekyobusuubuzi. N'embalala nayo gyeri. Ate ongambye 3. Naye ebyo byonna by'oliko mbaza sigenda kukkiriza ate obuvujjirizi kubanga oyingidde mu kuvuganya. So tusuubira ebibuuzo ebyo byokka bwe bitoba mathematics ajja baamu okukwata science buli kimu. Omukulu tajja kaddamu kankabuuzemu. In fact omwami wa Focus oyinamu 5 awo. Jimpe kati wano tutandike kati okuwangula. Nabagambye kino sooka ompe 5 egyo. Ngene kiddamu. Gibale.
kakati wano kino akileta wano akiddamu yawanguleta ompadde na mukaga zonna tuzigabe ompadde na mukaga akiddamu yaziwangula ani akyagala mwenna ekibuuzo kiri bwe kiti ani gwe mba nokolayo ennyo ambasada waffe ye Naudo Maureen oba Majolin kale tugende ne Naudo yagula poloti fuuti 5x5 ku bukadde bw'ensimbi za Uganda 5 yagigula ebboza waayitawo akabanga katono nnyo n'afuna obusente obulala n'agula ku muliraana amuliraanye era fuuti 5x5 toliiko n'agula fuuti endala 5x5 yasooka n'agula 5x5 n'addako n'agula 5x5 Naudo Maureen ettaka lyalina lyenkana litya 5 wanika omukono ogaye nti ani asoose kikumi ku kikumi okay mulonde tuwulire naye ng'omanya nti woogwira ate otuwaayo omukaaga naawe kale mulonde tuwulire 5 ku 10 madengera kiddamu era kana akabuuzo batono nnyo abatakamanyi abantu abasingaga nti nze nagula 5x5 yange neziramu nengula 5x5 ndowooza weefuuse 10 ku 10 abalala balina enjogerega nti nagula 5 ku 10 neziramu nengula 5 ku 10 ndowooza babeefuuse 2 ku 2 oye beefuuse 10 ku 10 kubanga 5 gano bw'ogakwata n'ogazza wano n'ogagatta ku 5 wano teweeyongera noweweeyongera ate bw'okwata 5 nga wano waggulu 5 nga wansi 10 neeno wansi nga 5 n'okwata 5 ku 10 endala nga na 5 ne wano 10 wano ebeefuuse 10 wano tewakyuse n'olwekyo either bw'ogula 5 ku 10 n'oddako n'ogula 5 ku 10 nga gy'oguze eri wansi w'eri ebeefuusa 5 ku 2 oba 10 ku 10 wow tetubeera nno mu bya nga kawoomye oba tutandike twongera yakalala kamunga kaakano nange nga kaliko ssente kambabuuze kano mukyala Nankindo owaffe Busubi Kyamaganda alina abalongo Kato ne Waswa naye tebazaalibwa mwaka gwe gumu tebazaalibwa lunaku lwe lumu tebazaalibwa mwezi gwe gumu kijja kitya kuliko ssente mmeka kikuumira mu nnyumba ya Ssedduge oba okugifuluma balongo Kato ne Waswa waliwo akyeŋŋanga oba kiganye kibayinze maama ono bwe ogezaako tuwulire maama ono bwe yali mu ddwaliro ng'azaala Kato Waswa yamuzaala ssaawa 5 yamuzaala ku ssaawa 5 Lwasatu mu olumu ekiro namuzaala ku ssaawa 5 n'eddakiika nga 59 olwasatu mu olumu lutya olwa Desemba Kato namuzaala ku ssaawa 6 tomegga n'oluma kitegeeza Waswa yamuzaala tugenda kufuluma omwaka 2021 tuba tuyingira akaana akokwe ne kafuluma mu January owa 2022 ate ng'ekyo kyangu nnyo okuzaala ku ssaawa 5 n'eddakiika 55 nga 3 mu Desemba dakiika 2 eziyise ku ssaawa 6 ogw'ekiro mu January owa 2022 empaka za Ssedduge kyapa kya ttaka tugenda kunyumirwa ate nga bwe tuyiga so tetubeerewo ne tutya okujja okweyunga mu Ssedduge omutesitesi atubuulidde bingi ebigenda okubaamu tojja ng'omanyi history yokka ng'omanyi byedda byokka mathematics byattaka nedda kambabbireko kino tujja kibuuza tuwe programu 3 z'omanyi n'ennaku zaazo ezibeera ku Lugonviizi Show tukiddemu ono bw'oba okiyinga kiriko ssente oba kinkumira mu nnyumba kiriko akasente ne juice wow akasente kammeka tujja kuyiiya gwe wange programu esooka omukwano mutumbi Lwakuna naye ssaawa oluusi zikyukakyuka ngambye ennaku na programu Lwakuna
omukwano mutumbi manye ennyumba yo lwakusatu akatabo lwakutaano. Okay. Nabanga tajjeewo kabonero mu nnyumba ya Ssedduge. Obadde otambudde bulungi naye n'omaliriza ng'atookoonye. Programu esooka ekwano mutumbi ku lwokuna, ku lwokusatu tubeera n'ennyumba eyamanya ennyumba yo n'aba Focus Construction, ate ku Sunday ne tubeera n'akatabo. Si lwakutaano, kabayo lwa Sunday. Empaka za Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olw'okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 December ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Ssedduge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka. Ssedduge 2021. Ssedduge oba Nadduge wa 2021 wakusitukira mu kyapa ky'ettaka kiramba, olwo omutwe ogwo bulijjo gw'onyooma gukufuule Land Road. Ssedduge 2021. Tukyagenda maaso ne Ssedduge wa 2021 gwali eyo twali twebuuza ebibuuzo bingi, tutegedde enteekateeka, tutegedde abavujjirizi abataddemu ensimbi, naye ebibuuzo tukyalina bingi naddala eri pano eno. Omukulu yamaze tubuulira lwaki ebintu bingi, n'agamba nti yavaayo bingi nti yayitako mu bingi n'asalawo naye aveeyo abeeko gwakwatako ajoge anyumirwe ng'alaba nti naffe tuli bulungi. N'olwekyo takikoze yekka, akikoze ne basponsa bangi nga wabatugambye, n'agamba n'abalala bakyajja, tukisuubire buli mwaka. Sijja kuddamu byayogedde, tugende eri abavujjirizi. Ssebo tusanyusa okulaba. Nange njawo. Yes, ssebo. Mwe baliwa? Nze amanya gange nze Engineer Dungu Peter, ndi director mu Focus Construction, era nasabibwa okujja nvujjirire programu eno ng'omu nange nakozesa omukisa guno okujja okwegatta ku bagezi abayiye ekintu kino, so nensabibwa nzije nteekemu ku ssente ndabe nga programu eno etambula bulungi. Lwaki wakkiriza okweyunga mu kitundu kikyo wagiraba mu programu? Ekisookera ddala ekolebwa abamanyi, ate nze wali abamanyi wentambulira, siyinza kwawukana n'abamanyi enyawo. Kati omuntu Ssedduge agenda okuba part of this oba agenda okuwangula ekyapa, asuubire ki okuva eri mmwe? Ffe ekisookera ddala tujja mutegekera ekifo ekyo kyagenda okuba nga wangudde. Mujja kizimba? Okukidesigninga oba tulabe nti wano weetaaga okupaakinga emmotoka, wano weetaaga okuzimba ennyumba, wano weetaagawo okuteekawo toyireti, sewage system, amazzi ganaatambula gatya. Ogwo gwe mulimu omukulu gwe tugenda osooka okukola, kubanga ffe ekikwatagana n'okuzimba we twegazaanyiza. Akati omulimu ogwokubiri tulaba nti yadde tunaaba tukoza ebyo, naye era mu buli ngeri ensi yeetaagamu ssente, tujja kuteekamu ne ku ssente enkalu. Engalo zandibadde zivuga. So tuna n'omuvujjirizi omulala, tusanyusa okulaba nnyabo. Nange Opusna National, nnyabo. Bampita Angela, nsinzidde ku Malakai Ecolodge gye nvudde. Mwebale kutulaba abalaba Lugonvu's Show, tweyanzeege, nange nfunye chance eno kubanga negatta okubanga mvujjirira tuli ku bavujjirizi aba Ssedduge 2021. So ngafa Malakai twakiwulidde kagamba netugamba kigambo kino kitegeeza ki, so netwebuuza tugamba Ssedduge kyeki nembuuza mukulu Lugonvu nangamba gwerinda kino kitokota butokwesa kijja tufumba bufumbi kijja, so nengamba okay kale tusaana tugamba kati omuntu anawangula Ssedduge wa 2021 fenga Malakai Ecolodge tutegese okusula abantu abanawangula tuna cottage ennungi zisula osula ku mazzi nobanga kwegamba kinyanja kwegamba osikono gamba bandudde wakawulira amazzi ga sound nature kwegamba nga woli
Now gamba yes. Now wangudde. Okay. So ogenda kufuna the best. Ogenda kufuna breakfast nge kusanze mbuliri nga weebasi ku machasa wanga zonna zoyagala. So expect the best. Okay. So mufube nyabale mujje mwengate kwene zine empaka za Sedduge. Kyaluganda nnyo. Naye kyemanyi muna wangula mujja kufuna the best. Mujja kugenda ku swimming. Tulina swimming pool ennungi ogenda swimming ku macha. No tumble around the gardens. Tegamba no genda no kakakole ku gym. No vao no genda koya. No, tulina ne quad bike by the way. Ogamba let me ride around the gardens. I mean the neighborhoods. Tegamba funa experience enjawulo. Ogenda ko ne ku abajita boat ride or boat cruise. Okay. Ogenda funa kugamba experience enjawulo. So bere ngo chimanyi. Tubagambye bonfire. Oh yes, evening bonfire. Ogamba ovambuliri. Mujja ku breakfast, after breakfast nofuna lunch ennungi. So from the evening nofuna kachai ngoli ku muliro nomwagala oba. Okay, era malengera buuza mukulu. Ng'otadde ekifuba. Wegazanyo kubanga wayagala begamba buli kimu kyegala. Mbadde ngenda buuza mwami Lugonvu nti Seddugo n'awangula ogenda ku Malakai akkirizibwa okujja ne famire ye oba mwetaaga ye yekka nga Sedduge. Twakitunuulidde nga bwe tunagamba okujja ne famire. Abamu bajja kuleeta ebizibu. Ekyo tukimanyi. Ne tugamba nti Basedduga abasatu si lwe twateekeddeko abasatu abalinda enkeera okubuuzibwa ebibuuzo ebirondako Sedduga omu. Bano bonna babeera bamanyi. Naye abamanyi abasatu abanaasembayo mu bannaabwe 30 be tugenda okuteekerateekera. Bwe banaavaayo n'essanyu lyonna olwo ng'ennaku z'omwezi lumu zidde okunywa. Okay, tukitegedde tuyina nno omuvujjirizi omulala Vibes tusanyusa balaba. Nango kusinkana mukama wange. Tutandike muteeseteese mutya. Babiri babranga mbiride mu Vibes Ceremonials elanga twafunye naffe omukisa okwegatta ku Sedduge okubeera omu kubatedde mu ssente. Twalabe nga guno omukisa tusobola kugusiba ne tugamba lino ejjengo lya Sedduge. Sedduge. Mbadde tutte ekigambo kya mukwato gwa godo. Naye ne tugamba nti ejjengo lya Sedduge terijja tuleka wansi naffe katukole ki katulyeyungeko. N'olw'ensonga eyo naffe ne tusalawo ng'aba Vibes ate nga tutegeka emikolo n'embaga. Buli mukolo gw'olina tuba tugukolako ne tugamba katujja tuteekemu ssente. Kyekinene kye tuyinza okukola ate naffe tuddizeeko ki abantu nga balaba programu eno nga bayita ku Lugonvuzi Show. Okay, abavujjirizi nno bangi waliwo abataliiwo. Bw'olaba Lugonvu Property Consultants bw'ondaba oba otulabye. Kati nabo baabo bazze kati. Aba Lugonvu nabo we bali ssebo. Nze kisiikirize kya Lugonvu Property Consultants. Kusikiriza wakujjewo okusikirizibwa n'ogamba kaweeyunge mu gundi eno mu show yaffe eno ya Sedduge. N'ogamba nti wakujjawo n'ogamba nti kobeere main sponsor. Kobeere main sponsor. Empaka zino ze mbadde mu media houses ez'enjawulo. With experience. Abantu batuuka ku finals nga temunnamanya na kirabo kye mugenda bbawo. Yes. Nga mukyasuubira sponsor ajja kujja tufuna. Oba anaatuwaaki. Ne mutuuka n'akaseera nga mukimanyi naye nga tezinnalabikawo ezigenda okukissaawo. Naye ffe twagamba nti nedda katutandike ng'ekyapa twakifuna dda. Nga n'ettaka twali kubakudde ebikondo. Si kulwa ng'abaawo eyeesenza. Kuliko n'akapande ka not for sale belongs to Sedduge 221. Oh, really? Era bwe tunaagendayo jakala this land not for sale belongs to Sedduge 221. Liri liddawa? Liri Mpigi Janya. Okay. Ewateeketeeka obulungi, good neighborhood. Twagala nnyo abantu abasulako mu busozi. N'obeera waggulu ng'ebikere obiwulira wansi. So si kubeera mu bikere ng'abali waggulu bakuyira amazzi. In fact, ettaka lyaffe lyonna nyongera okutegeeza abantu nti tuba n'estates ez'enjawulo. Right now tuba n'estate y'obukadde 6 yaweddewo. Twagala okubaza ba clients baffe ab'enjawulo. Tuba n'estate y'obukadde 8 yaweddewo. Twagala okubaza ba clients baffe ab'enjawulo. Tuba n'estate y'obukadde 9 yaweddewo. Katulina plot za bukadde 10 Mpigi Kakola owetera Lungala okumpi nnyo ate nga tulina ne plot ez'obukadde 12. Plot zino zibeera mu bifo ng'okuva ku Kolansi okutuukawo ne bwe bange emmotoka y'okusuddeyo obusuuzi otambuza bigere n'otuukawo ng'aliko obulemu yasaba okumuyambako ng'enzimu ezisinga noga nti eno eri walako kikwetaagisa bodaboda eba ya 20,000 okutuukawo
ploti eyo weeba ate eddala liri Katende ku luguudo oluva ku Masaka Road ogatta ku Entebbe Road ezo ploti za bukadde 18 zonna fuuti 5 ku 10 ate nga ploti zaffe zonna za byapa. Yes. Okay. So ne musalawo mujjo mweyunge mu campaign. Ne tugamba nti katuje tuvujirire enteekateeka zino. Ekyapa weekiri kubanga nga bw'oyogedde nti basponsor bangi bajja naye ng'ebintu si bya ddala. Kati gwe va kugamba nti ekyapa weekiri nkugambye ploti baagitaddeko this land not for sale belongs to Sedduge 221. Kakati ate ettaka we lyatoobuuza ekyapa. Ekyapa kye kikulu. Ekyapa kitambula bangi abalina ebyapa nga tebirina we bitudde. Tukolere ensobi. Ebyo tujja kufuna musomo bwabyo. Awe tukolere ensobi n'ogamba ekyapa nze nkiyina. Ekyapa naye ettaka liriwa ly'oyinako ekyapa. Eyo nsonga nkulu. Tukuwa ettaka ng'oli nannyini waalyo lubeerera. Ekyapa kya mayiro. Si byagamba nti ogenda kubeerako myaka 10 tukikuggyeko. Omuzzukulu n'omuzzukulu agenda kusika ng'asikira ekintu ekyo. Ekyapa kye tukuwa ettaka nga tekuli nti ate simanyi ono wa kibanja, tekuli nti ate simanyi ono yalimirako ebijanjaalo bye. Era gwe bw'olwawo okulimirako osanga nsiko bw'onajja okulima ng'osawo olaba obuyinja bwe butandikira ngoga nti kanzimbe. Tekuli nti ate kati gwe tukuwadde ettaka waliwo ow'ekibanja aliko anaakuwanga obusuulu. Tewali nti ate gwe tukuwadde ekibanja waliwo nannyini ttaka. Ettaka ng'obimanyi nnyo. Kubanga ndi wa Lugonvu Property Consultants. Okay, basponsor abala bosobola oboogera betwina ku board. Basponsor abala abalwengo General Hardware. Oyo omusajja abadde munywanyi waffe nnyo. In fact, akyatutambuza omwezi guno gwonna yatugamba nti mwezi ogw'e11 buli muntu agula plot mu Lugonvu Property Consultants yamuwa obusawo bwa sementi 10. Bwerere. Buli agula plot ne bwogula ya sente mekano sasulako 70%. Ate ffe kye tulina tetusibaako kubanga twakizula abantu bangi bababbanga. Agamba sibakweno plot. Kati gwe nolowooza wasibako nomala emyezi 10. Agenda okulaba nga plot gye wasibako nga yabukadde 10. Ng'erinnya value yabukadde 15 oba 2. Ng'awulira kimulumo gikuwa n'agitunda. Kyokka ne bw'omugamba nti nziriza sente ziri tazikuddiza. Ffe kye tukola okwewala byonna n'ebikimu nakyo kubanga ekisumbuwa Uganda n'ensi yonna bikemu. Bw'osasulako 70% tukwasa ettaka. Era mu agreement yokuleba mu Lugonvu Property Consultants tuga nti ettaka likwasiddwa gwavunaanyizibwa okulikuuma n'okulirabirira. Okkiriziddwa oddikolerako nga bwe tukulinda okumalayo ka balance mu bbanga eggere erikuweereddwa. Ffe ne bwe tukuwa ettaka olwaleero nga tomazeeyo ssente nga tukkaanyiza ne tukusanga enkyangu eyebbulooka tuga nti ate lwaki oyebbulooka nga tunatumalayo ssente zaffe. Kubanga tumanyi nti ettaka liba lifuuse liryo. N'olwekyo kyekyenjawulo ndowooza kye tuyina n'okuba nti ettaka lyaffe tolisangako nnyo mbeera ya ndooliito. Abantu bangi batubuuza mu bitundu ebyenjawulo tetuliyo kubanga tetuneekeeneenya ttaka lyayo. Ewali ebizibu tetugendayo. Twagala bwe tutuuza omuntu nga tewali agenda keera ku makya gy'amugamba nti wooli wakyamu wafunawo otya. Lugonvu Property Consultants awe tutambulidde ku mazima n'okulaba nga buli muntu afuuka landlord ku kasente akatono. Okay. Omulala omuvujjirizi. Omulala wa Balubwama Local Poultry Breeders and Agrovet. Bano balunda nkoko Nansi basangibwa Wakiso era batuwadde enkoko 200 ne bagamba nti bagenda tuwa enkoko 2 nga zimaze ogemwa. Bagenda kuyambako okulabirira ekiyumba bagenda kulaga okizimbye otya ebintu ebikwasaganyiza otya abo Balubwama Local Poultry Breeders nabo bali kitundu ku nteekateeka zino. Okay. Odo inakyogamba engineer. Nze omanyi nategeera nnyo ebintu by'ettaka nga bw'obuuza Mr. Lugonvu ekibuuzo ekyo. Manyi okuzimba n'ettaka tebyawukana. Era bw'ogenze n'obuuza ekibuuzo nti ofuna otya ettaka ekyapa nga tonnafuna ttaka. Okuzimba ne bw'osooka ofuna ettaka ekyapa osobola okifuna. Naye tosobola ofuna ekyapa. Osobola ofuna ekyapa nga tolina ttaka. Naye ekikulu ettaka we libaawo ekyapa osobola okifuna. Naye ate bino bimugambye nti byombi weebiri. Ekyapa ku mmeeza n'ettaka ku mmeeza. Ekyapa ku mmeeza n'ettaka ku ttaka. Wow. Tugenda nnyumirwa nno Sedduge 2021. Tugenda munyumirwa omwaka guno. Nga batugambye omukulu batandika December nga 6 paka nga 1 okubanga olaba from Monday paka Friday. Kiki ekyatwagala tugambayo naddala ffe abali mu kulaba essaawa zino mpaka za Sedduge. Nja bagamba nti ekintu kino kisinga kyendi. Kinene n'okutusinga. Si ffe tukivuga naye kyekituvuga. Tekiriimu ffekka. Era ebigambo ebisinga okunuma bye bigambo ebibadde bitambula
ofunira muwa Petumanyo ino mugaga emabega omuchi omukulu mu government ebibuze ebimu ku bintu byenneewala kwe kukolera government nze saagala kukolera government kubanga nazuula nti abagagga abasinga tebakolera government ku bantu bonna benneegomba tekuli mukozi wa government bawanayinki bavudde from nowhere kati nze ntunulira nnyo ennyiriri zaabwe bw'otunulira abavugirizi baffe tebacontributinze even 10%, naye ate batuyambye nnyo. Kati ntunulira nga ntandise okuwewula oba oli awo ku nkya yange. Ebiseera ebisinga oyambibwa kubanga oba oyambye. Njagala nnyo okuteekateeka emisingi gy'abantu. Nze ne bwe nkolera ekintu n'otansiima n'otanzijukira, nkimanyi nti si nze neetumye wabula gabamaanyi ga Mukama. Ebiseera ebisinga togenda kulaba Mukama ng'akuyambye. Mukama ayita mu bantu ne bakuyamba. Era mpulira nga waliwo eddoboozi lya Mukama eriŋŋamba nti Lugonvu mwaka 2021 oyina gw'ogenda okufuula landlord. Gwe nga ggwe. Mu 2021 oyina gw'ogenda okufuula landlord. Ly'essanyu lyange. Mpeereza Mukama. Kati bwe mba mpeereza Mukama ne nkola ebirungi eri abo abasinza Mukama. Kubanga nkimanyi nti n'anaawangula tagenda sooka genda mu nsaasi. Era obanga ogenda sookera mu nsaasi wano wakulemye. Keera weegayirire obanga oli Musiraamu, bw'obanga oli mulokole, oli mu Kristaayo, oli mu Katoliki, oli mu Seventh Doba wa Jehova, ne bw'oga nti ogenda kujja wano era ekimu ku bikuwandula kwe kujja n'okubayiriza ku mmeeza ombu yegenda okukulembera. Ate wenzija ne Kuruhani ne Bible. It's okay. Awo it's okay. Lwakuba tujja kukkiriza kubeera awo. Olw'ensonga tuyinza okuba nga ekimu ku bitugenda okubuuza biri mu Kuruhani oba mu Bible. Mu bintu byonna byogabye tulabye nga watugambye nti bino bibaddewo abamu twandyagadde emmotoka ne tunyumirwa obulamu. Lwaki ogabye ennyumba? Kubanga badde olina capacity egule emmotoka mu ssente ezo. N'okusinga ennyumba. Yes, n'okusinga ennyumba. Nandibadde mba waka bibbi kaffe. Kyenange kyendaba. Okusinga obbawo ettaka. Kati kankyogerere wano. Ffe abaakulaakulana abaana b'ebikomera balota wifi na kwevuga. Ffe abaana b'abanaku tulota kubaako we tubeera. Nga nakajja mu Kampala nga sinnalowooza ku mmotoka kubanga nalina access erinnya taxi. Naye nasulanga mu kazigo ka mitwalo 2 nga kannema. Payini teba ku mmotoka, payini eba okuwaawo ogenda okusula. Ekyobugagga si mmotoka. Era kyabuwumba tutu okuba ne sente nosooka okugula emmotoka nga tunagula ttaka. Ku saidi yange ne ku ntegeera yange ekyo nkiddamu. Waliwo abazigula kubanga zibayambako ku mirimu. Naye ate nze mbadde sigenda kugulira ya mulimu. Mbadde nja kuwa yakweyagala. Odigide kubanga ovuga yibike naye nga tolina na za mafuta. Era lino ettaka in fact akamu ku bukakulizo obujja okubaawo. Tukikole nga tokkirizibwa ddi tunda. Okay. Tuleme kubanga banjaga nti nja difuna ntundewo. Nja ditunda nkolemu business, nkolemu kino. Bw'oba tolyagalire kerizike. Abaana bo baligamba nti kitaffe oba nnyaffe yalina ettaka ejjanya. Teritundwa. N'olwekyo twasazeewo ttaka kubanga tewali kya bugagga kisinga ttaka. Twandikutte obukadde w'ensimu za Uganda 10-15 ne tubawa naye sente zifuumuuka, ettaka terifuumuuka. Abalina sente banoonya ttaka ate nze lwaki nejjako ettaka nkuwe sente, kankuwe ettaka eky'obugagga eky'olubeerera. Wow. Nga tumaliriza mukulu Lugonvu, tuli ku Lugonvu show tugenda tutwe Remax Sembayo ku Sedduge. Ngamba wa Remax Sembayo kambalage ndowooza aliwo asobola otuwa ku ezimu ku byambalo byaba Sedduge 2021. Otyo kati twakoze bwe tuti oziraba ojja kumpa zino zaate zo zabwerere. Kati bonna 30 zino nzikuwa nga bwolaba nkwatirako wano nti mu maaso eno ye mabega eno ye maaso sorry Sedduge wa 2021. Ekitegeeza nti buli ajja you qualify to be Sedduge. Emabega waliwo Lugonvu show kubanga be batestes ezo buli ajja. Kati ne tubaayo ne zino ze tujja okubeetaagamu. Twagala nga ffena tuli mu white kubanga mwezi gwa butukuvu. Wow. Mwezi gwa butukuvu. Kirimu ekikinga bw'olengera. White buli ajja ogenda kuba olabika bw'otyo. Sedduge wa 2021 ne bw'ogenda ng'ovudde wano bakubuuza ovango bagamba nti nva mu Sedduge wa 2021. Kitegeeza ngenda nyambadde eno nenjitwala. Eyo gitwala.
oli wadde mboga nti no saagala eddugale yakuseeti wali nogenda era eno tujja kusaba eno yetuggulirawo bwe tunatuuka ku luvunkano oluddako abanaafuna omukisa buli gw'onalaba nga yambadde ku seeti eno manya nti avudde ku luvunkano lw'abantu 30 ate bwe tunaaluvaako nga tudda mu zino. Tubitegedde abali ewaka so tujja kwawulira awo nga tutandise ng'ennaku z'omwezi 6. Yes, ng'ennaku z'omwezi 6 era tugenda kuba njagala kibategeeza neyanza njagala kibategeeza nti okuwandiisa kutandika lunaku lwankya kwatandise in fact abaana batandise dde okwewandiisa n'abantu abakulu kati ate nga lumu December tugenda kuba tuggalawo okuwandiisa tuwandika Monday to Saturday enamba z'essimu ko zitugenda balaga akalangako tuwandika Monday to Saturday kati ate nga lumu December tuggalewo okuva nga 2, 3, 4, 5 ezo zigenda kubeera za mu nnyumba munda. Bagenda kunywanga kaki era bwe naakulabanga ng'ogizimuga kati omutesitesi w'ennyumba ya Ssedduge onosooka omwegirasi y'amazinga nkulaba bikkanula kakati ozakwebuza tugenda kugira tutya kubanga amakampuni mangi agagenda okujja nti ffe tubadde tusaba nga tunywesa ba Ssedduge tubawa bu snacks obusookawo starters waliwo jjoga nti ffe tubadde twagala nga tuzze nga tuliisa ba Ssedduge nyina baganda bange abasero spices bagasobola nti ffe mu nnyumba ya Ssedduge ffe tugenda okubawanga akacyayi ebyo byonna tujja kubanga tutunuulira kigenda kubeera kitya mutuuka ssaawa mmeka n'ebiringa ebyo kati ng'ennaku z'omwezi 6 ompulirire tetugenda kuwummula Monday to Friday tujja kubanga live ku ssaawa 4 ez'ekiro ku Lugonvision n'olwekyo nkugamba nti gwe atulaba olwaliro wandibadde osubscribing osobola okubayo n'omuntu omukubira omugamba gye ffe tetukinaako buzibu osobola ga nti genda weewandiise oyinza okuba ng'oli bweru ade baga nti fe abali ebweru kigenda kubeera kitya tubaagala nga bali wano tesobola kukola Zoom questions nga abantu baddamu abali ebweru kati tujja kufunayo ndowooza Ssedduge wa diaspora simu ono Ssedduge simu ono tusooke tumuleke wano tulabe bw'anaatambula ate tulabe ne Ssedduge wa diaspora tunaamukwasaganya tutya kubanga desires z'abali e London size desires z'abali e Saudi Arabia size desires z'abali Oman ate nga olinaga nti Ssedduge wa Zoom ojja kwekanga kubanga following ya Lugonvision second in position bali Uganda first in position Saudi Arabia third in position bali UK fourth in position bali America fifth in position bali Canada then other countries nezija to following gwa mawanga 7 ewali abantu abenjawulo benkakasa nti oboli abanna Uganda kubanga twogera mu Luganda tumaliriza tugenda nsawo siwule nja kubasuubiza birungi byerere n'okubagamba nti gwe mulundi gwe tusoose okutegeka ekintu kino naye tukyekennenyezza nnyo ng'ebisinza okusumbuwa abantu kwe kubeera ebbali eri ne baga nti nze kankubbira ebibuuzo kubanga tetwesiga tujja kubeerawo nga jjaaji yayinayo gaga nti nze kankubbira ebibuuzo era ebibuuzo kati sigwa biina nze mbiyinira byategeoswadde tetwewaliga nti onangawanyizaako akakadde ate ku ttaka kwanaakutemera 5 kaka twekennenyezza nnyo ensobi eziremye abalala okugonjoola n'okulongoosa ze tutudde tugamba nti wano ne wano ne wano ne wano katukole bwe tuti ekintu kiwoome n'olwekyo okugamba nti Ssedduge wa 2021 simanyi kyeyogerako gwe mwana wa taata amaaso ku lutimbe era kasita zikoonanga ku ssaawa nyabe papa tekako subscribe genda ku YouTube Facebook tugenda kuba live everywhere kino ekintu kinene mwana wa taata tubadde ku abasajja baleese Ssedduge tubadde ku Lugonvision Show tubadde ne abavujjirizi baffe bonna betugenda otambula nabo mu Ssedduge wa 2021 mwebale nnyo subscribe tell a friend to tell a friend okulaba tugenda yigamu bingi Oluganda tugenda yigamu buli kimu every information you need to know wawoli chichotago okumanya about Uganda, about your country, about history, mathematics, every subject that twasomako ebiriwo kati currently. So this chance, please tujikoze subscribe to the Lugonvision channel, Lugonvision Show. Tutandike tunyumirenga mukaaga tojja maaso mbadde Mirembe Sharon musule bulungi mweraba.
empaka za Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show zitongozebwa ku Monday ng'ennaku z'omwezi 22 Novemba olwo okwewandiisa kutandike nga 23 Novemba okutuuka nga 1 Desemba ku kizimbe kya Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Okwewandiisa kwa bwereere. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino 0707 493 301 oba 0788 178 127. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show, kyapa kya ttaka. Mwezi mulamba nga babbinkana, ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo, gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuuliise n'ekyapa ky'ettaka. Sseddugge 2021.